Father, you are faithful and good. We magnify you for who you are. Blessed be your holy name, our King and friend. What words can describe you? What words can describe you? Who could stand against you? You are the King of kings and the Lord of lords. So we call you to lead us in every step we take, in every decision we make, in everything we say and do. May you be the center, Abba. Take charge, Abba. Otwebembere mulongi waitu, otwebembere munywani wange, otwebembere nyamhanga ahabo kubora mulongi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Erinya ya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe nnyo. Njagala kulamusaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzidde mu linnya ya Mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu. Ogamba oti eyo kanzikirize nti Katonda akuumye bulungi. Lyebazibwe erinnya lya Mukama
Yesu olina amaanyi otwebembere Mukama, otwebembere Yesu. Kusabidde ekisa kya Katonda, kusabidde omukono gwa Katonda, kusabidde obulungi bwa Katonda buleme kwawukana naawe mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Kusabidde Katonda akuwe obukuumi, ate akuwe ekyo omutima gwe kye guyaayaanira nga kizaamu obwakabaka bwa Katonda amaanyi. Amiina. Akikuwe essaala yeeyo gy'osaba eri ku mutima gwo, Katonda agiddemu mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Katonda akuwe ku bugagga obwakwekebwa ewala, akusese ku nseko, okere bukezi ku makya ng'oseka. Bakubuuze, naye osekera ki sister? Bulazi osekera ki? Bakere ku makya bakubuuze, naye ng'onyirira kiki kyama ki? Amiina. Nkikusabidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeerera ddala omulamu. Nkusabidde obukumi bwa Katonda. Njagala kubeebaza mwenna mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu yonna gye musinzidde mu mawanga ag'enjawulo, mu bifo eby'enjawulo. Njagala kubalamusaako nti bannange nga mwebale kutwagala, nga mutwagadde. Nkyebaliza Mukama. Haleluya. Nyongera okubazzaamu amaanyi nti Yesu mu lyato mwali, mwesigwa nnyo era ekkanisa ye ajagala nnyo nga gye nkikomeza. Njogera n'abooluganda abali mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu. Ebigambo bino bitugenda okuba nga tugabana, oba oliawo si bibyo, oba oliawo bina nannyini waabyo. Amiina. Mbajjukiza nti ne bw'oba oyagala otya, ne bw'oba ofa otya, eddagala olina okulimira. Olina okumira eddagala, oba likaawa oba terikaawa, osaaga. Gamba munno akulinaanye nti gundi osaaga, olina okumira eddagala. Likaawa terikaawa, olina okulimira. Nyongera okutangaaza abooluganda yonna gye muli nti gwayagala enjiri ng'ogamba nti peegi eno tebuulira njiri, noonya ewalala. Simanyi lwaki ate ojja n'owuliriza peegi etabuulira njiri. Gwe buli kannaku obeera kuno tovaako n'okuleetinga accounts eziri fake nga 100. Muntu omu ng'olina accounts nga 8 naye ng'ekigendererwa kyo kujja kukola negativity. Njala kujukiza nti negativity eyo gy'okola yeeyongerayo peegi eno. Ebimuntu ebimu mulina okusooka ne mulowooza. Gwe buli wojja n'okomentinga comments nga 1000 ng'ovuma oba ng'okomentinga negative, oyongerako peegi, oyongerako bwongezi peegi. Kati kano nga kubuulidde buli comment gy'oteekako n'ovuma n'oyogera byonna against the post oba anything, manya nti oba oyambako movement ya page, oba ogimaking active. You making it active. Ekyo baba badde okimanya tokimanyi. Njagala kwebaza Katonda ku lwa mikwano gyaffe, viewership yaffe eri ku YouTube channel. Twebaza Katonda kama mulimu gwali mu kukola ku YouTube. It's amazing. Viewership yo ku YouTube mbakubidde salute. Mukama abampeera omukisa. Katonda ateeke ensonga eyo gy'olina ku mutima gwo gy'oyagala akoleko, agituukirize mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Kulamusizaako yonna gy'osinzidde. Mikono gyaffe abali ku Just Gospel Media Uganda Facebook page, nammwe tubaagala nnyo. N'emikono gyaffe abali ku Just Gospel Sword, nammwe tubaagala nnyo mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Kibadde ekisa kya Katonda ffe okulabika nti no tusigalawo tuyimiridde olunaku olwaleero okwogera ebigambo bino mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Kati nga sinnagenda wala, gamba muno nti nga tannagenda wala, nziramu okukikkaatiriza nti bw'oba olina amatu ag'omu mwoyo era bw'oba olina amaaso ag'omu mwoyo, amiina,
bw'oba olina amatu ag'omu mwoyo era ng'olina amaaso ag'omu mwoyo ogenda kkiriziganya wamu nange oba nedda nti ensi ey'omu mwoyo erina ekintu kyeri mu kwogera. We follow what the Spirit of God says. Kati gwali eyandaba nga sitaani nkukubiddeko mu bugalo, gwali eyasabe Saala bukye nga tokyandabako wano ate ng'oli mu kkanisa ya Mukama waffe Yesu, nkusekeredde ne bw'oliba oyagala otya. Katonda mwesigwa, n'eddoboozi waba ayagala libeeko gye lituuka ligenda kutuuka, libeeko gwe liyamba. Ensi ey'omu mwoyo erina kyeyogera, ayogera ne tutawulira. Waliwo movement egenda mu maaso, waliwo omwoyo ogufuga ensi eno oguli mu kuhuvalinga, naye abaana ba Mukama bali bize bali mu kuba bidongo, abaana ba Mukama bali bize bali mu kuba ddundu, bali so busy mu kuwanula n'entalo zitabakwatako. Ngenda ku eddoboozi lino vidiyo eno ey'omukyalo ono, giwulirize tukomewo tovaawo. Okimanyi eri omuntu akuleetingawo embeera okusigazaawo gwe wooli newankubadde oyagala otagule ku bigere weeyongereyo agala nedda alagawa alina kusigalawo alagawo oyo asaana okuba mu bantu, naye ng'omuntu akyogera bayibuli temuva mu ngalo. Abantu abakola abantu ebikolobero mu mulimu gwe guno gwendimu gwenzijanjabiramu nti abalemera ku bantu n'abaloga mpaka ku last moment b'abantu abatata bayibuli, b'abantu nga ye buli ssaawa abeera wali amina kabonero banna abakristu basa abakristu baweereza mu kyaki abatulowoozesa nti ffe mu nsi tetuli bantu naye nga tuli bantu. Ojulidde vidiyo eyo, eddoboozi ero oliwulidde, vidiyo ogirabye n'eddoboozi n'oliwulira. Ngenda kuddizaayo eddoboozi lino mpola liwulirize. Omukyalo ono alina ekintu kyali mu kulirizinga, alina obuwambe bw'ataddewo eri obuweereza obumu, alina penetration gy'ayagala okukola eri obuweereza obumu. Of course yakikola dda, kyawedde dda, gamba muno nti kyawedde dda. Bayibuli we beesomesa Oluganda omutume Pawulo ng'ayogera ku kkanisa eyalugibwa ey'e Galatiya nti mu Bagalatiya ndowooza eyo 3 negamba nti naye Bagalatiya mmwe abasirusiru ani abaloga. It's a direct speech. Ani abaloga, tekiriko kubuusabuusa babaloga tebabaloga. No, the thing is ani abaloga. Mutandikira mu mwoyo mumaliriza mu mubiri. Ekkanisa ya Kristo mu Bagalatiya baali baagiroga nga yalogebwa. Kakati okuloga ekkanisa, omuloga asobola okuloga ekkanisa n'agikuba spells. Spells zisobola okufulumira mu bigambo by'abeera ayogedde. Spells zisobola okufulumira mu presentation yennyini gy'abeera akoze. Kakati Christian TV set oba radio n'ekyaza omusamize omulogo okutuula nabo abeeko ensonga za ttaanya, abeeko statements ze zaakola, ekyo kyokka nga tazze kubbinkana mu byawandiikibwa wabula nga zze kukkaatiriza nsonga ze ne mumuwa platform. Ebigambo byonna by'abeera ayogera zibeera spells, yonna gye bibeera bigenda okutuuka birina effect gye bikola, birina effect
gye bikola kasita mumuwa platform efaanaganako bwetyo ng'ebigambo byayogedde tebigenda kubeera challenged mukadde ako ne biyitawo buyisi kubanga bw'oba wetunuulira omuvubuka ye Robert Mutebi amukolako interview musajja watu awuuna buwuunyi anyenya bunyenya mutwe kubanga amanyi kasita bava mu interview bayinza omukyayo ekyojja mu miro kati buli kimu anyenya bunyenya mutwe mpulidde mami oli mutuufu kakati ezo zonna ziba spells management ya Salt wetuukira okucontactinga omukyalo oyo ajje bakole program. There is a lot happening there of which nti podium kwagenda okutuula tekuliko kubinkana mu bitabo wabula interviewer ye akkiriza bukkiriza anyenya bunyenya mutwe mpulidde mami oli mutuufu awo nno ekkanisa okulogebwa spells gyeziri kakati eri abantu abalina sympathy eyo kubanga asobola okwogera ekintu asobola okusetinga ekintu n'abaleetera emotion eyo mufiiringa sympathy ne mumwaniriza olwa sympathy gye mulowooza kumbe ye ate mention ye gyayina ndala. Ngenda kuddizayo video eno ogiwulirize omulundi gumu ogusembayo tugende mbyawandiikibwa nkunnyonnyole ngowe nagoberera Just Gospel Media Uganda bw'oba olina ebigambo by'osuubira okuwulira mu kifo kino Just Gospel Media Uganda Facebook page wamu ne YouTube channel gowe nange osuubira ebigambo mu kifo kino ebya bread and butter nkusigire bread and butter nkutereko ne jam oba nkutereko ne peanut butter nkuteeke mu kamwa nkwasamye olye nkusekeredde emirundi 10 oba onoonya njiri wano nga gy'onoonya eri gy'oyagala bikula Bible yo osome ekitabo kya Matayo kisooka Matayo Yokaana Luka ne Yokaana ogenda kufuna enjiri oba togisanze mugende w'omusumba ku kyalo akusumba bw'oba ng'owulira oyagalira ddala njiri ekusanyusa genda mu bifo n'omanga genda ku KPC ojja gisangayo corporate meetings ojja gisangayo ekifo ekirala genda enansana ewa musumba Wilson Bugembe n'enjiri ojja gisangayo eyo kulagirira ebifo ebirala naye wano olina okumira eddagala oba tuyagala oba onyiiga oba oyomba tebinkwatako kati kikwewunyisa nti osanga ate abalokole bennyini abalokole be bali mu kukola campaign ey'okulemesa eddoboozi lino okugenda balokole we bali awo wansi mu comment ojja balaba ne message zaabwe tuzirina ze batusindikira. Liriza video eyo okimanyi eri omuntu akuleetingawo embeera okusigazaawo gwe wooli newankubadde oyagala otandugu otagule ku bigere weeyongereyo agane edda alagawa alina kusigalawo alagawa oyo asaana okuba mu bantu naye ng'omuntu akyogera Bayibuli temuva mu ngalo. Abantu abakola abantu ebikolobero mu mulimu gwe guno gwendimu gwenzijanjabiramu nti abalemera ku bantu n'abaloga mpaka ku last moment b'abantu abatata Bayibuli b'abantu nga ye buli ssaawa abeera wali amina kabonero banna abakristu basaabakristu baweereza mu kyaki abatulowoozesa nti ffe mu nsi tetuli bantu naye nga tuli bantu. Ebigambo biwulidde bikula Bible yo oba togirina ngenda ku olunyiriri ku screen yoko lubirebire essula esooka n'olunyiriri olusookera ku ddala.
Luberebere essula esooka n'olunyiriri olusookerako ddala. Luberebere Katonda yatonda eggulu n'ensi. Olwokubiri, ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Olwokusatu, Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu, ne wabeerawo obutangaavu. Katonda n'alaba ng'obutangaavu bulungi. Katonda n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza. Okategedde? Luberebere essula esooka n'olunyiriri lwakuna. Katonda n'alaba ng'obutangaavu bulungi. Katonda n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza. Kakati oluberebere lwa byonna Bayibuli emu kutusomesa nti waliwo ekizikiza era nga kyetabudde n'ekitangaala. Ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza. Kamaafe ebazibwe nnyo. Ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Ebigambo biwanvu nnyo ebyo. Ekizikiza kino kyavaawa, kyajja kitya okubaawo. Mukama yebazibwe nnyo. N'ekitangaala kino kyajja kitya okubaawo. It will be a topic of another day. Nina kyenjagala okukutegeeza nti Katonda kuva mu lubereberye ajja ayawula. Tukaddemu. Katonda kuva ku lubereberye ajja ayawula. Ayawula ennyanja ku lubalama. Atonda amayanja naye ajja ayawula nti gana mazzi koma wano olukalu lutandike. Katonda ayawula ebbanga. Katonda ayawula ekizikiza. Katonda ayawula emisana n'ekiro nti buno obudde bwa misana, buno obudde bwa kiro. Ajja ayawula. Katonda ayawula ekizikiza n'ekitangaala. Tebigatta. Ekizikiza n'ekitangaala teyabigatta, yabyawula. Nfuna ekizikiza Bayibuli esomesa nti bwe yalaba ng'obutangaavu bulungi n'abwawula ku kizikiza. Ye luberebere essula esooka n'olunyiriri olwokuna. Katonda n'alaba obutangaavu bulungi. Katonda n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza. Wakati yalaba obutangaavu nga bulungi. Kanotinge, teyalaba kizikiza nti kirungi, yalaba butangaavu nga bulungi. So obutangaavu n'asalawo abwawule ku kizikiza. Yensonga lwaki nti ffe Bayibuli etuyitira ddala light of the world. Kakati ye ate muganda wange Bugembe bwe yakimanya ekyo nti we are the light of the world, nga ne ministry ye erina kubeera light of the world, ayamuwa idea yonna okukyusa erinnya alijje mu light of the world nansana, alifuule worship house. Yenna yakuwa idea. Kakati light eyawukanira ddala n'ekizikiza kubanga naye ajja abyawulira ddala. Ajja abyawula. Yesu yali anababi, Yesu yali anababi, Yesu yali anababi, Yesu yali anababi. Ne lufuuka oluyimba. Era waliwo abalokole be nawulidde eyo nga bakuba engalo ti waakiri omusamize waakiri. Kakati tulaba tulina olugendo lwe tutuuseeko. Fokasi yamwe yonna eri ku musamize ono alokoka ddi. Fokasi yamwe yonna eri ku ba Bobi Wine, ba Bebe Cool, ba Chameleone balokoka ddi bemwesibyeko. At least kati alinnyeko mu church, kati at least ayogedde ku linnya lya Yesu, waliwo essuubi. Mwe devil kuva ku lubereberye mulimba ne bwayogera mazima tegaba mu kamwa ke kubanga ye kitawe w'abalimba bonna. Father of lies. Omanyi ekitegeeza yalimba ekimu ekyokusatu eggulu lyalituuziza abamalayika kimu kyakusatu n'awanuka nabo waggulu. Yakozesa ki okubakuba? Lulimi, bulimba, deceit. Eyo deceit lulimi lwe lumu lwe yakozesa kuba Eva ne Adamu. Buli kigambo kyagenda okwogera akyogera ng'ekiramu, kijja ng'ekitegerekeka. Mu magezi go kijja nga kituulamu n'olabira ddala malayika awedde emirimu ayogera ekyamazima.
bw'owuliriza vidiyo y'omukyalo ono n'eddoboozi lye alina olulimi lwali mu kukozesa, alina preset, alina setting gyali mu kugezaako okusimba ng'akulaga nti newankubadde ng'oli mulokole oli mu kyaki osobolera ddala n'okuggyako eno gye tuli, kubanga bangi ekiro babeera balokole, emisana babeera balokole, naye ekiro babeera mu eno waffe, kubanga akulaga nti bangi balokole naye ekiro baloga. Comparison eyo gyali mu kukola ku side ojja kikubira mu ngalo ogambe kituufu wamma, kituufu. Kati ye ate si alina ate okutunnyonnyola bannabbi b'obulimba ne bannabbi abatuufu, takisobola, tekisobokera ddala, tasobola, talina audacity eyo, talina audacity eyo, talina authority eyo, spiritual authority eyo ekulaga nti ono nabbi wa bulimba, ono ye mutuufu. Era nseka nnyo ng'ayogera n'abooluganda baakoonako n'agamba nti ono ye musumba wange, n'ono ye musumba wange, bano abasumba abalala ba yaayi. Kati eyo spiritual authority tagirina, kubanga ye alina ensi gy'alimu gy'ayogereramu. Kati akutegeeza nti bajja baloga ne bakwata ne Bayibuli. Kati gw'omulokole bw'okuba mu ngalo n'ogamba wamma kituufu, kubanga neeri nayo nalabayo omusumba yagenda n'aloga. Nina neiba wange wamma oyogedde mazima, nina neiba wange mulokole naye twayomba awo nanangira n'angamba agenda kundoga, era wayitawo mwezi gumu n'endwala yandoga, naye ng'ate mulokole agenda ku kyaki. Kati kyaki ki gy'agendamu? Kyaki ki gy'agendamu? Yalokoka oba teyalokoka? Kubanga bangi nnyo baatula Yesu nga ye Mukama naye nga tebamuli. Kyenkugambye nti talina spiritual authority ekwata Bayibuli n'agamba nti bajja ekiro ewange ate ku makya ne bagenda mu kyaki. Kati comparison eyo agiteekawo kusindika spells ezo eri mu ekkanisa n'eri abooluganda nti wamma ne we musisinkana, wamma ne we tugenda naye, wamma byayogera bituufu. Kati obuweereza obwo obwa house of prayer abufuulira ddala altar, tiwabanga alina message gyagala okusindika eri ekkanisa, ye ng'oyo omukyala agenda kukozesa altar eyo. Of course message yayiseewo, naye ekyennaku nti ate ayabadde interviewer we ayogera bwogezi ya buli kimu anyeenya bunyeenya mutwe bw'ati mwattu oyogedde mami, oli mutuufu nnyo wamma, kyogereko ekyo. Robert Mutebi, sirowooza nti mu house of prayer waliwo omuntu asobola okutuula n'omukyalo oyo ne bakola interview eneeweza essaawa ennamba, ne bavaawo nga buli kyonna kyayogedde mukkiriza bukkiriza. Nga buli kimu kyayogedde mukkiriza bukkiriza. Okuyimirira okuchallenginga ensi ey'omu mwoyo ne mumugamba nedda ekyo si bwe kiri, ekyo bulyawo wakitegeera bulala. Okusinziira ku Bayibuli bweti bwesomesa, okusinziira ku lunyiri luno bwe lutwe luli, bisoko bikule ku lunyiri luno. Kati ye ate yakwate Bayibuli yakutegeeze, agezaako okulireetinga omwoyo guno ogw'ensi agutunuulize mu kkanisa nti already guli mu kkanisa. That is the message. Yakulagira ddala nti guno omwoyo guno ogw'ensi, Bible esomesa nti omwoyo ogw'ensi, the spirit of the world, the antichrist is at hand and it is at work. Okategedde? Kati waliwo abantu abamu Maama Fiina batasobola kutuula nabo kufuna debate efaanaganako bwetyo, gye bali nga tasobolera ddala, nga tekisoboka, nga mugenda kuvaawo nga mweyuzizza obufi, nga tekisoboka.
than okuvaawo nga muli mu kukuba mu ngalo ewamoli oyogedde kituufu mami. Ye agezaako okukulaga nti ekizikiza n'ekitangaala somewhere they can connect. Ye akutegeeza akulaga nti ekizikiza n'ekitangaala somewhere they can connect. Yesu yali anababi, Yesu yali anababi. Yesu yatula nti yajja kunoonya boonoonyi, yajja kunoonya batuukirivu. Ebigambo ebyo byabeera ayogere kuwulira. Wamma ne Yesu yajja kunoonya babi oba batuukirivu. Nze nga bwe ndi baŋŋamba ndi bwendi, naye bannange nange Yesu anjagala kubanga yajja kunoonya ffe ababi n'akibalekera awo mu bbanga. Then akukuddiza omusumaali nti nammwe eyo waliyo ababi abaliyo naye nga bali mu kkanisa bakutte Bayibuli. That's a challenge. Enzibu ennyo ey'okutuula wansi okugichallenge nga to refute his video ng'agyogeredde mu kkanisa. Abeera bakubi. Kamalirize. Twalina gye twali tuli eyo mu service. Twali tuli eyo bayitayo Butenga. Butenga eyo twali tulinayo conference twali tuteyo. Kati waliwo omwana omuwala yali asumululwa n'omulenzi. Naye nga bano family eno balina emizimu daimoni enkambwe. Nalubaale yakuŋŋaanira ku baana bali, kye bayita lubaale nga yakuŋŋaanira ku baana bali. Service egenda mu maaso. Tuli mu kusaba. Ebyokola ne bitandika okuyimuka. Eŋŋoma ne zitandika kwekuba zokka. Eŋŋoma nga zeekuba zokka naye nga zikuba ensaasi zivaamu amaloboozi naye nga biyimba nnyimba za balubaale. Eŋŋoma nga zeekuba zokka n'ensaasi. Bw'oba tolabangako kye bayita lubaale akola effujjo. Kakati omusumba yayimirira n'abooluganda. Njagala kukutegeeza ebigambo bino. Emizimu egyo gimanyi bulungi nnyo ensi eyo mu mwoyo kyetunuulira era gimanyi bulungi nnyo wagye gigenda okukomekkereza. So gisobola okukozesa olulimi lwonna lwe gisobola okukozesa okufuula ekintu n'olabira ddala nga kituufu. Gyayimirira mu kkanisa ne gigamba omusumba nti naawe oyagala kutugoba, kale yita omuliro. Yita omuliro kale. Musumba atandika nkwocha omuliro. Tugenda okulengera. Owooluganda bali bamuyita Apostle Kayongo. Nanzize bali nangamba jangu nkubulire. Wetegereza nti emizimu gino ebigambo by'egyogera omusumba byayogera. Emizimu gigamba omukyala nti emizimu gigamba kale yite nnyonde yasayasa. N'omusumba naye natandika pita ennyonde yasayasa. Tumutegeera nti okimanyi nti waliwo ekintu kino ekigenda maaso gino daimoni ezo ne ziri mu kuwamba. Naye wali egindi nga naye twakolaba ngaokola booti. Musumba ne tumuzza ebbali. Tumugamba kakkana kubanga tutanze okulaba otandise okuvaako. Gisobola okukuliidinga gwe n'olowooza nti ky'oli mukola kikyo migezi giri so cunning. Twamaliriza nga lubaale emizimu service eyatandise essaawa 3 ez'okumakya, ssaawa 10 abaana bakyali mu kyaki. Nga bonna beetaagula enjala zivuddeyo zonna ziti beetaagula mu face enjala engalo twazisiba busibi. Baleme kwejja mu maaso naye nga singa kukwatako bwata. Kati emizimu gisobola ddala okwogera ebigambo naye ng'ekigendererwa kyakubotola mutima gwa muntu awo wansi. Era omusumba teyasobola kumaliriza kugoba mizimu giri kubanga olwedde baali bamaze omuwamba. Kati omukyalo oyo ebigambo byayogera byonna olwedde ali mu kuwamba buwengula obwo. Teri lunaku luli kyakumakya musumba bugingo n'amurebukinga nkubulidde. Era ajja tuuka akaseera mwaniriza amuyite ne mu kyaki jangu okutukuwa omuzindaalo. Yuyo bamugambye yagenda okumusabira mu kufa. Lwaki sikusiibula nenkuleka? Tetugenda kweyongerayo. Mukama akumpeera omukisa. Nkusabidde obukumi bwa Katonda. Omusaayi gwa Katonda ategedde atategedde era agenda sigala mu comment ng'ayomba. Nkusekeredde. Mukama akunjagalire. Father, you are faithful and good. We magnify you for who you are. Blessed be your holy name, O King and friend. What words can describe you? What words can describe you? Who could stand against you?
You are the King of kings and the Lord of lords. So we call you to lead us in every step we take, in every decision we make, in everything we say and do. May you be the center, Abba. Take charge, Abba. Otwebembere mulongi waitu, otwebembere munywani wanje, otwebembere nyamhanga ahabw'okuba mulungi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sheitwe ruhango mwana ruhango moyo hori kwera ruhange sheitwe ruhango mwana ruhango Sheitwe ruhange